Naam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah sina tabbu. Embeera yo teina buzibu. Yagamba nti kullu minna nara ad-dunya mukhtalifa. Abantu fenna mu nsi buli omu ensi agiraba lulwe. Nze ensi wenjiraba ate gwe ensi wogiraba. Akati n'olwekyo tulina kubeera nga insha Allah abantu kubategeeza life ogiyisemu otya. Life ogirabanga ekaluba naye ate erina weetuuka nekola ki? Negonda insha Allah. Essebo. Bannanga abandaba bulijjo nkomyewo Sheikh Udaba. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abadde banfollowinga insha Allah. Nagendako mu kibuga eky'e Makka eyo. Makka ne mulambula, Makka ne mbeera nga nabasabira ku dduwa abamu oluusi nyinza okuba nga sibamanyi naye nga abadde banfollowinga nga bulijjo insha Allah oluusi nga mukuba kugundi ku kasimu. Edduwa nenziweereza. Omanyi life y'ensi eno gwa ndaba life eno gy'olaba si nnyangu. Nahnu nahtaju albaraka fi hayatina. Life eno yeetaagisa okubeera nga abantu tulina ekiyitibwa omukisa. Ofubanga nnyo mu bulamu buno obw'ensi gwa ndaba n'obanga olina ekintu ekiyitibwa omukisa. Omukisa mu bulamu buno obw'ensi, omukisa gwe gukyasinze okubeera nga Allah bw'abanga agukuwadde marakatu dunya wa mafiha, ensi egenda kukwanguyira. Era kyova olaba yagamba nti walaw futiha, singa Allah akusaasira n'akuggulirawo emiryango gy'emikisa nga buli kimu kyonna ky'okwatako kitambula buki? Kitambula bulungi. Yagamba nti fala yash'udu al-alami fil faqr. Tosobola kuwulira feeling, waliwo feeling ezalaavu ezo weziri. Waliwo feeling omuntu zofuna nga feeling kwegamba tosobola kuwulira feeling za bwavu. Life kwegamba ekwanguyira. Banno balaba bakaaba naye nga gwe omutima muki? Mutebenkevu. Olwaleero abantu obalaba kutambula naye nga emitima mirwaddi. Yagamba nti khamsatu ebintu bitano muthbitatun fi waqti fitina, ebisobola okugumya omuntu mu bulamu buno obw'ensi. Abantu balwadde olw'ensanga omuntu nga asala ekkubo, wallahi ogenda okulaba nga emmotoka emikoze eki n'ogamba nti omusajja emmotoka abadde takikola kitagiraba naye nga mutuufu ayina ebizibu bimujjudde. Olaba muntu kubeera nga avuga mmotoka bangi mubalaba n'afiira ku steeringi naye nga mu butuufu abadde avuga naye ng'ebizibu bimujjudde muki? Mu mutima. Bangi olwaleero aba yakakomawo awaka n'atula mu ntebe, bangi bemuwulidde ogenda okulaba nga afiiridde mu ntebe. Bangi abafiiridde mu gundi mu binaabiro. Bangi olwaleero oba yakayingira mu kisenge ne yeebaka oba omwami n'omukyala, ogenda okugolokosa oba omukyala oba omwami nga Allah amukoze atya? Ng'omuntu afudde. Naye nga bambi oluusi n'entuuko eba tennaba kubeera nga ekola ki? Etuuka. Naye olw'ebizibu ebitujjudde mu mitima. Olwaleero endwadde ze tulina tetwali zifunye. Pressure ze tulina olwaleero omuntu agenda n'alaba nga life eringa ekomye n'agamba nkoze ntya? Endwadde ze tulina, omuntu afuna pressure, n'afuna sukaali, omuntu omutima ne gwesiba omulundi gumu naye nga mu butuufu ng'ebizibu bikola ki? Bitujjudde. Naye ng'ebizibu bye tulina gwandaba bisobola okuggwawo. Baako ne mukwano gwo, baako n'omuntu wo gw'osobola okubuulirako ekintu ekikuluma. Kubanga buli owulirako omuntu aba asobola ate okufuna omuntu n'agamba owanga Sheikh Udaba ate ezo edduwa zikola ki? Asobola ozikusomera n'ebeera ng'embeera esobola okukola ki? Esobola okubeera nga evaawo. Al-mashakil juz'i min al-haya. Banange ebizibu paati ya bulamu. Ebizibu paati ya bulamu. Naye kaifa nuwajihu al-mashakil. Ebizibu singa oba obifunye, ogenda kubeera nga obijjawo otya? Ebizibu ogenda kubeera nga obisolovinga otya? Abantu mubalaba bavuga emmotoka za bbeeyi n'omwegomba n'ogamba alhamdulillah singa ninga oyo. Naye nga mutuufu bw'atandika okubuulira engeri ebizibu by'alina n'emmotoka y'ogamba sigaze ki? Bantu bangi balina amayumba naye ng'ennyumba ogyeguma n'ogamba alhamdulillah bannaffe beesiimye. Mu butuufu nga ndaba emmotoka egundi gy'alimu kalina naye ng'ate naye yennyini ayinza okuba yeegomba omuntu ali mu nnyumba ey'essubi. N'olwekyo insha Allah abandaba
saba Allah subhanahu wa ta'ala temuva kubeera nga embeera yonna kubanga yagamba nti la yunji min alqadar au in alkhawf la yunji min alqadari, okutya kootya tekusobola kujjawo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yakugerera kino okutuukako oba kibi oba kirungi. Naam. 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 Ekyokusookera ddala abantu abandaba essaawa zino gw'abadde akaaba obwavu ng'oyagala embeera etereere, gw'abadde ali awo ng'ebizibu kwegamba bikujjudde olaba nga life ekoze eki, tewali mwezi Allah subhanahu wa ta'ala kubanga jjukira Ramadhaani abanga omugenyi, kubanga Nabi Muhammad yagamba nti man kana yu'minu billah, omuntu akkiriza Allah n'olunaku olw'enkomerero falyukrim dhaifahu, kituufu olukaminga ekiyitibwa omugenyi. Ramadhaani ekibuzo ky'ombuuzizza, abantu bali badde okwebaka kutono nnyo kasita Ramadhaani eba ekola ki? Eba etuuse. Kubanga man arada, omuntu yenna yagala annajaha, nga yagala awone fi hadhihi al'alami alfaqr, ng'oyagala owone obwavu bukuveeko, ng'obwavu owulira toyagala kubeera nga obusemberera, ensonga esooka Ramadhaani buli lwetuuka weesonyiwe annawum, otulo twesonyiwe, otulo twesonyiwe, oba oli musiraamu oba toli muki, kubanga Ramadhaani Allah subhanahu wa ta'ala mwe yagerera ebitonde byonna mu bulamu buno obw'ensi. Ebitonde byonna Allah yabigerera mu mwezi ogwaki? Ogwa Ramadhaani. Kati Allah buli waleeta Ramadhaani waliwo Allah byakyusa okusinziira gwe nga naawe byoba weetaaza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala omwezi ogwa Ramadhaani gwakkiramu ebitabo 4. Al-Kutubu Samawiya, Zaburi yakira mu mwezi ogwa Ramadhaani, At-Tawrati yakira mwezi ogwa Ramadhaani, Al-Injil yakira mwezi ogwaki? Al-Qur'ani yakira mwezi ogwa Ramadhaani. Ebitabo ebi 4. Kati kiba kitegeeza omwezi gwa nkizo nnyo. Bwe biba ng'ebitabo tubikkiriza nga oli musiraamu oba toli muki? Tutoli musiraamu, kiraga nti omwezi guno gwa nkizo nnyo. Lwaki? Kubanga ebitabo olwaleero bye tukkiririzaamu ffenna ng'ebitabo ebyo byakwasibwa bannabbi ab'enjawulo, Daawuda, Muusa, onfuna bulungi, n'obeera nga buli kitabo kyakwatibwa buli muntu, buli nabbi Muhammadi n'abeera nga ye bamuwa Qur'an. Onfuna bulungi? Kati ntegeeza ki? Nti omwezi guno gwe tulimu gwandaba essaawa zino, Allah subhanahu wa ta'ala fiha yufraku kullu amdul hakim, Allah lwasalawo buli kimu kyonna omuntu kikyagenda okuba. Twamaze 223. Onfuna bulungi? Tuli 224. Waliwo ebyaganye 223 nga byaganye, nga waliwo abadde omugagga mu 223. Gwandaba ku gundi essaawa zino, saagala obeere nga weeyibala nti sente okyazirina, tomanyi Allah kyagenda kusalawo 224. Wakamba meka minal aghniyau, ababadde abagagga gweddeko emabega, tandika okutangazako mu famire yo, tandika okutangazako mu bantu ab'enjawulo obadde osinga okumanya, nga bagamba nti alhamdulillah oyo yali w'amaanyi mu mwaka bwe guti. Bangi fe tulina abantu otwalinga e Masaka, twalina abantu be nali mmanyi nga emmotoka bakyusankyuse ngangoye, ng'otuuka awaka nga emmotoka awaka eringa boni, emmotoka gyagala gyakolaki? Gyavuga, gyagala gyakolaki? Gyakyusa. Kati gwandaba wakamba meka minal aghniyau, b'omanyi emabega mu myaka gy'olina n'ogamba nti gundi yali w'amaanyi, gundi yali w'amaanyi, naye fa asbahu bugenzi okukeera olwaleero alfuqara, nga baavu. Ye duniya bwetyo wekolaki? Wakamba meka gwandaba
minal fukara bw'obadde omanyi nti baali baavu oluusi nga wabeerako awaka ng'olina bakulu bo nga ggwe mwana muto awaka naye kati Allah duniya agikyusizza. Allah duniya agikyusizza. Ogenda okulaba abaali abakulu abaalinga beevuga byonna ebyogagga Allah yabibajjako kati nga omuto yaboggola kati gwe bayita taata gwe bayita ssebo muzeeyi life ekyuka wakamba meka minal fukara gwe bw'obadde omanyi abaali abaavu nawe kennyini essaawa zino weekubemu akafaanani oddeko emabega mu butuufu natuuka ntya mu kibuga ddako mu kyalo embeera gye wali olimu n'olwaleero wookola ki wooli kati ekugamba nti mu mwezi guno gwe tulimu bw'oba ng'oli mugagga ng'okimanyi nti Allah sente azikuwadde Allah okukuuma sente z'olina azikukuumire olina kuyamba ku bantu abali mu mbeera embi. Mu mbeera yonna kati nga wano waliwo we tuli mu studio yaffe bagita batya kaakati oli n'agamba nti owaayi kiki ekibulamu afuna bulungi kibula akayimba kagamba kikola kibulamu kikola kibulamu ofuna bulungi oli n'agamba nti waliwo ewaayi sahaba udaba nawulidde asomesa kiki ekibulamu awo mu studio yaffe ofuna bulungi gwayagala Allah kuwangalize emmaali oluusi Allah n'atuwa ssente ng'oluusi ssente Allah azikuwadde nga bw'oba oyagala Allah akuwangaze ssente zo beera nga osobola okuwaayo osukume ku muntu eyeetaaga abeere ng'asobola okusituukako omugyewo wakola ki kubanga manya gwe essaawa zonna essente Allah zakuwadde life ekyuka anfuna bulungi idha kunta la tughayiru ad-dunya yughayiruka if you don't want to change will change you life ekola ki so kati bulwosaddaaka ala kulli hali mu mbeera yonna n'ogamba studio ebulamu nki tekiri bwa haramu n'akugamba towaye mu studio yange neetagisa akakadde kamu maana kaswa omuntu bw'asaddaaka tasobola kukendeera buli lwasaddaaka nga Allah asala amagezi gonna omuntu afune essente ki essente endala era kyova olaba ku mulembe ku bantu abatusooka mulembe gwa Nabbi Musa omukyalo omu waliwo yali Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa niwabawo ate omusajja omu n'agamba Musa wange Musa genda ogambe ku Allah subhanahu wa ta'ala oyogereko naye omugambe nti lunaku ki lwengenda okufa Musa n'agenda ku lusozi nayogerako ne Allah n'agamba Musa tigenda ogambe omusajja oyo agenda kufa olunaku olw'enkya njagala nkulage ggwe alina ssente nti oluusi Allah atuggyako ssente n'aziwa abalala lwakubanga oganye okuyamba oganye okusaddaaka ofuna bulungi kati essaawa n'etuuka gwe nolowooza nti ssente zo z'olina ogenda kubeera nazo mirembe na mirembe ky'olina okumanya buli mwaka Allah gw'aleeta waliwo ebikyuka waliwo abaali ab'amaanyi mu myaka egy'emabega ng'olwaleero tebakyayogerwako ofuna bulungi likulli fitila laha swahiba buli mulembe kuliko bannanyinigo bulungi likulli fitila gwandaba buli mulembe kuliko bannanyinigo kati gwe oyagala Allah wangaze emmaali yo Allah abeerenga ssente za azikuwangaaliza bagambe nti alhamdulillah sahaba essente azikoze eki azikuumye sahaba ekisumuluzo akikuumye waliwo olwalira ebisumuluzo byabavaako dda omuntu avugisa mumwa ng'ebisumuluzo kati alinya bodaboda waliwo bangi embeera yakyuka so kati gwandaba insha Allah omusajja essaawa etuuka Allah agamba Musa genda ogamba omusajja oyo enkya lwagenda okufa omusajja oyo n'akwata byonna bye yali ayina n'abiwaayo n'abeera mu mbeera enzibu n'atandika okweraliikirira n'agamba nti enkya nikirabika ngenda kufa kangabe emmaali yange gwe ayagala okuuma emmaali yo njagala otuulire ekyafaayo kino okuumya otya emmaali ogikuuma kubeera ng'oyamba abantu emmaali ogikuuma teeka mu investment mu muntu yenna emmaali ogikuuma si kuzimba bizimbe okuuma emmaali si kugula akeedi okuuma emmaali si kubeera kwegamba oliawo kwejalabya baaka abantu b'ositula
abantu b'ositula abo tomanyi enedde ne time be bagenda okubeera nga bagenda okubeererawo mu bulamu buno obw'ensi. Essaawa etuuka omusajja oyo Allah bwe yalagambye agenda kufa asinkana ajuz, asanga omukyalo omukadde. Abantu bedda bawangalanga nnyo, omanyi n'Oluwarabu bulijjo ofuna bulungi, asanga omukyala nga mukadde. Omukyalo omukadde n'agamba, musajja gwe bayo konna kookola ki kolina beera ng'ompa insha Allah konna kono bompadde. Omusajja kigambibwa yeye asigazza mu rupiya, sente zedda muzimanyi. Omusajja n'akwata ke yali asigazza n'akawa omukyalo oyo omukadde. Omukyala n'asaba edduwa n'agamba, ayi Allah, badde nkusaba omusajja ono, kino kyangabidde kyansaddaakidde, omuwangaaze emyaka 10 atuuke ku myaka gyange. Abantu bedda bawangaala nnyo. Okusaddaaka kukuuma emmaali yo. Okusaddaaka omuntu n'omuwaate emmaali eyo Allah asobola okwongezayo emyaka. Omulembe gwa leero omwana wana atabuka n'ajooga ne bagamba oyo abadde w'amaanyi, wagenda oyita omwaka ng'agudde ng'agudde n'akyuka. Neyebuuza lwaki sahaba eyali ow'amaanyi nga n'abantu bonna abaali kugamba bakutambulirako bakuvaako dda, naye nga tewamanya lwaki sente zakola ki zagenda. So nkugamba nti buli osaddaaka Allah subhanahu wa ta'ala emmaali agikuuma, buli oyamba Allah subhanahu wa ta'ala akongezayo emiki emyaka. Naam. Bannanga abandaba essaawa zino mu Ramadhaani ne wabanga Ramadhaani ewedde mu budde obw'ekiro gwandaba bulimu ekyama. Obudde obw'ekiro bulimu ekiki kaakati according to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallama gwandaba essaawa zino omuntu ayagala okuwona obwavu emberebere ng'etambula buki saagala ogambe nti famire yaffe ffe bwe tutyo era okuva ne jjajja ne bajja bannaye baako mu famire osituke gwe kennyini osobola okwejjayo n'ojja mu bunnya n'ogamba butuufu udaba yagambe bw'ati embeera osobola okugivaamu. Omumanyi omu yagamba laisa khatwauka sinsobi okuzaalibwa nga oli mwavu, walakin khatwauka antamutan faqilan, ensobi gy'olina kwe kufa ng'oli mwavu. Sinsobi okuzaalibwa ng'oli ki ofa ng'oli mwavu, musango gugwo. Ofuna bulungi. N'agamba nti alfaqili fi watanihi galgalibu, bannanga omuntu omwavu mu nsi ye mwazaalibwa abanga omugenyi. Bannanga obwavu buluma. Omuntu omwavu tayala, omuntu omwavu tanyirira, omuntu omwavu teri amwetaaga mulamu buno obw'ensi, omuntu omwavu toteesa, omuntu omwavu n'ebigambo batubikola ki wonna obeera weetiirira. Ale akali onoba omwavu omukyala onoomuwaaki, kubanga omukyala okwagala kwe waliwo omukyala nga ye akwagala lwakumuwa, kubanga almar'atun omukyala tahtaju lajuru, omukyala ayagala omusajja ng'omusajja oyo tahtamu biha amufaako, si kumufaako bufi. Omukyala yeetaaga omwami okubanga amufaako, mu kumufaako n'okumuddaabiriza nga yu'tiha, ng'omukyala omuwakka ssente. Omukyala yalibadde talina nakwagala, naye oluusi okugamba bw'oba ng'ogamba ng'olina ssente, agamba nti okusinziira ku mwami ono ampadde naye kammale gakola ki, naye nga yalibadde talina wadde okwagala. N'osanga omuntu ng'embeera ye omusajja tetegerekeka eri awo, ofuna bulungi n'abanga yeeyambudde, kwegamba obulako omusajja ky'omwegomba nako. Musajja abakyala abamu olwaliro batuyamba buyambi, ofuna lusoba nange tutulwanyise ekiyitibwa obwavu. So kyengezaako okugamba nti bannanga okwebaka kubeere kutono. Weebaka otya ng'erina ennyumba gy'osulamu opangisa mpangise, nga Mukama Katonda ategeeza mu budde obw'ekiro Allah subhanahu wa ta'ala agamba bannanga ani ansaba mbeere nga mmuwa, naye nga mu budde obw'ekiro Allah agamba bannanga ani ansaba mbeere nga nsobola okubeera nga mmuwa, naye ng'omuntu mutuufu tofuna na katayimu
kubeera nga osobola okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange kigambo okusaba, addu'a okusaba, sirahul mu'minun, okusaba ye mundu y'omuntu omunafu. Katonda ayagala nnyo omuntu amukola ki? Omuntu amusaba. Omuntu Allah ayagala nnyo omuntu okubeera nga amwegayirira. Era kyova olaba obudde obwekiro okumanya bwagenda wala, nkwayo ekyafaayo kimu, era waliwo omukyala ku mulembe gwa Nabbi Musa. Lwaki mbawa ebyafaayo? Umar ibn Khattab yagamba, man yaqra'u at-tarikh, kasosomye ebyafaayo, la yadkhulu ya'si fi qalbi, mu mutima gwobeera n'essuubi. Kinakugambye nti abantu emitima mirwaddi. Olaba muntu kutambula akubye essuuti anyinga bulungi nnyo, naye ng'emitima n'amala akunnyonnyola ebizibu by'alina n'essuuti gy'obadde omwegombako dduka buki? So kakati emitima gy'abantu mirwadde gitya? Gijjudde ebizibu bingi, naye ebizibu tugenda kubijjawo naki? Gwe nkugamba insha Allah, every a problem there is a solution. Buli kizibu kyonna omuntu kyaba alina waliwo solution yakyo. Solution y'ekizibu asinga okumanya ebizibu byo yeyo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akwetaagamu ki gwe andaba? Bannange okwebaka twebaka nnyo, tuteekewo akadde ak'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Omukyala gwe nyagadde okuwako ekyafaayo, omukyala essaawa etuuka n'agamba Musa, munnange oyogerako ne Allah, omanyi mu bannabbi ba Allah mulimu ba'udul azmi min ar-rusuli, mulimu bannabbi ba Allah nga nabo ba muwendo okusinga ku balala. Nemba masheekhe naffe mwetuli, onfuna bulungi. Waliwo sheekhe ayagala okusabira edduwa nga naye yeetagisa kumusabira, onfuna bulungi, nga naye yeetagisa kumuwa kurukuya, onfuna bulungi. N'ogamba sheekhe ayagala ate okunsabira ate nga naye embeera mbi, onfuna bulungi. So kyengezako okugamba nti olwaleero andaba nti embeera mulimu bannabbi ba Allah ba'udul azmi min ar-rusuli. Naffe abantu tulimu abantu ab'enjawulo. N'ogamba ate sahaba ye wanjawulo okusinziira ku mbeera ye. Naye essaawa etuuka omukyala agamba Musa, wange Musa, genda ogambe Allah subhanahu wa ta'ala lunaku ki lwe ngenda okuzaala. Ng'omukyala weddemu ekiyitibwa essuubi. Abange la ya'si ma'al haya, abange wala haya ma'a ya'si. Obulamu kasita bubeerawo wabeerawo ekiyitibwa essuubi. Bannange life esobola okukyuka, obulamu busobola okukyuka. Gwe kennyini tandika okubeera nga osobola self assessment, tandika okwekebera mu mutima gwo. What am I? Lwaki ŋŋaanye okuvaayo? Lwaki ŋŋaanye okuvaayo? Kubanga Katonda yatonda eggulu n'ensi, buli kimu kyonna yakirina, kiri mu mikono gye. Ye Katonda tasumagiranga ko asigadde nga atonde n'ensi. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, tasumagiranga ko wala nawm wadde okwebaka. Allah abantu balina time okwebaka kw'abantu kwali baddewo, naye waliwo omuntu eyeebaka n'atateekawo na kaseera kakusaba Mukama Katonda bye yeetaaga mu bulamu bwe. Afuna bulungi, kubanga waliwo ebintu bye weetaaga. Kati nze nga udaba simanyi nnaku za mwezi, sipangisa wallahi. Anadda abantu balina okumanya nti life gy'olimu osobola okugivaamu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Allah bwakuwa ekyengera kinyumize ku bantu. Abantu bamanye nti abantu baawa Allah agaba, ofuna bulungi. Wabula ngezako obagamba nti life gwolwaliro gwe kennyini osobola okubeera nga gwe weesibye mu mbeera. So kyegamba nti Musa ayogerako ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kati olwaleero abantu bandaba ku katambi, mutayinza okuba nga ndaba bulabi nga ndaba bulabi essaawa zino, naye ng'ebbanga lyamaze nga alaba akatambi ako nga tusomesa, tafunanga time kukukubirako. Nagamba waayi Sheikh Udaba oyo ali atya? Ofuna bulungi, kubanga abantu bamu ab'enjawulo life yesobola okukyukira ku muntu, life ng'obadde tomusuubira, life yesobola okukyukira ku dduwa ze tuba tugenda okusaba. Kubanga abantu bonna kasita okola research, abawangalira Japan, abali mu America, abali mu Dubai, abali mu nsi ez'enjawulo, osobola okubeera ng'obabuuza okutuukako wano okutuuka ebweru watuukawo otya? Naye nga waliwo eyakusika ku mukono, ofuna bulungi, waliwo eyakusikako n'abeera nga insha Allah akusise, n'obeera nga olwaliro owangalira mu America, n'oba nga olwaliro owangalira Qatar, n'oba nga olwaliro owangalira mu nsi ez'enjawulo.
so kakati bakugamba nti gwe saagala obeere nga weegayalirira. Aha, namba yange 0702 97 18 47 0702 97 18 47. Naam. 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 Tandika ekiro weepimire akaddi. Lamanzaani nakati essaawa zino ze njogereramu. Ssaawa z'omunaana, ssaawa z'omusanvu, ssaawa z'omukaaga ez'ekiro, ssaawa z'omwenda, ssaawa z'okkumi ez'okuddaakwawo wonna, abo Mukama Katonda z'asinga okwagala. N'agamba bannange ani ansaba muwe. Ng'edduniya abantu bonna beebase, edduniya abantu bonna bafuluuta, abantu bonna nga kwegamba bali oli agamba afuluuta naye ng'agamba yazimba naye nga mutuufu tazimbanga. Ofuna bulungi. Gwe n'onoogamba nti oyagala kukeera nnyo ogende mu woofiisi naye nga mutuufu gy'ogenda ng'ebintu tebitambula bulungi, embeera ejja kubeera ng'era olina ebintu okola ki bye weetaaga. Kyekyafaayo kyenkuwadde. Nabbi Musa wayogerako ne Allah ku Mountain Sinai n'agamba ayi Allah omukyala bw'ati ne bw'ati agambye ayagala omuwe omwana. Allah yagamba Musa genda ogamba omukyala oyo namuwandiikako ebbanga lye talizaala mwana. Amawulire ne gajja w'omukyala. Mwana wattu kyewuunyisa omukyala oyo teyaggwamu maanyi. Omukyala n'abeera nga yasaba Allah. Obudde obw'ekiro mwana by the way omukyala oyo bwe yasitukanga. Kyegambye obudde obw'ekiro tukendeze otulo. Obudde obw'ekiro tusabe Allah subhanahu wa ta'ala. Obudde obw'ekiro baaka akaseera mu lusirika. N'ogamba nti insha Allah ntaddewo akaseera njagala kwogera ne Mukama Katonda wange. Omukyala oyo yasitukako obudde obw'ekiro wanasu niyamu ng'abantu beebase. Omukyala n'atandika okuwanjagira Allah we. Omukyala n'ayita Allah amannya ge ekyenda mu omwenda. Omanyi Katonda alina amannya ge g'olina omuwaanirako naye. Si kumala gatuuka butuusi n'osaba busabi. Olaba omuntu n'oba ogenze ow'omuntu munne nga tonaba kumusaba omuntu Allah yamukola ayagala nnyo okusooka omuwaana. Soko n'omusuuta n'omusudiya n'omujajjaata omuntu n'abeera nga insha Allah atandise okola ki okubeera nga akufiiringa. Ofuna bulungi n'ebintu eby'obufumbo tomala gagwira bugizi mukyala. Osooka ne mugenda mu kiyitibwa romansiya. Ofuna bulungi step nayo weeri si mugwira buki. So kakati ntegeeza ki nti omukyala oyo yagezaako kusuuta Allah subhanahu wa ta'ala. Katonda alina amannya ge ng'olwaliro we tulaba Ssaabasajja Kabaka walina amaki n'ogamba simanyi Beene, simanyi Cuucu, simanyi Musota, Magulu Nyondo, Saalongo, awo gonna amannya gaki ga Kabaka. Kakati ne Mukama Katonda gwandaba alina amannya ge 99. Mu mannya ago bwe tutandika ogannyonnyola galimu amakulu mangi nnyo kubanga Allah abeera ku arishi ye eyakutonda n'agamba omuddu wange wuyo ansuuse, omuddu wange wuyo antenderezza. Naye kyewuunyisa omukyala yasitukanga obudde obw'ekiro n'asaba Allah naye yakozesanga erinnya lya Allah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Allah omusaasizi. Allah muki? Allah musaasizi. Kyova olaba bwe bali bagamba baudaba bagamba nti inna rahmati mazima okusaasira kwa Allah kwalina n'ekisa Allah kyalina. Ekisa kya Allah ghalabati al-ghadabi, okusaasira kwa Allah kwabuutikira obusungu bwe. Ekitegeeza nti Katonda ekisa kye kisinga obungi okusinga obuki. Singa Allah subhanahu wa ta'ala bye twali tukola singa anyiigirawo awo wennyini omuntu aliba talina kuvaawo. Naye okuba nti bannange Allah musaasizi. Buli lw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah olw'okuba nga alina ekisa naga bambi kamale gamukola ki gamuwa. Omuntu ono akoze eki kati Allah anaasinziira ku ki okubeera nga asobola okubeera nga embeera gy'olimu osobola okugivaamu.
nga nawe kennyini tosituseeko towerekereza otulo ebintu byakwerekereza obeere nga weerekereza otulo oba nga tomanyi kusaba weetuli. Onfuna bulungi? Kankwe ekyokulabirako. Olwaliwo osanga omuntu nga yazziza omusango n'agula looya n'agamba looya nti mutuufu nakoze omusango ABCD. Looya n'agamba ogwo omusango ngenda kubeera nga nkuwolereza njagala obukadde 5 oba bwe buti, ne tukwata ssente ne tuzibawa. Looya abeere nga asobola okugenda okuwolereza naye nga mutuufu nawe kennyini omusango ogumanyi. Lwaki looya omuwa ssente? Because nti looya yalina olulimi, onfuna bulungi, n'enjogera gy'agenda okwogera eri obeere nga either basobola okubeera ng'omusango ogusinga. Naffe bannaddiini, onfuna bulungi, twogera ne Mukama Katonda waffe tumumanyi. Otandika otya Allah okumusuuta? Awo wenkuweera chance naawe n'ogamba kati naawe saba ebibyo. Tetuganye osobola okwesabira naye okwesabira ko okumanyi. Ko okwesabira okumanyi. Kubanga oli ayinza okubuuza ekibuuzo mu butuufu nsabye naye ebintu bikoze bitya? Biganye. Ulira Allah wagamba mu Qur'an. Yagamba nti walau billahi minash shaitani rajim. Yagamba nti walau basata Allahu rizqa liibadihi labagaw fil ardi. Abantu bonna we basaba Allah singa waabawa bannanga abantu basaba. Abantu basaba. Abalokole basaba. Abakatuliki basaba. Abaprotestante basaba. Abasiraamu basaba. Buli omu akola ki? Naye oli akugaba nange nga biganye. Wateeka okuba nga waliwo ensonga. Kyava yagamba nti singa abantu bonna we basaba Allah singa waabawa labagawu abantu baligudde eddalu. Oyina by'osaba naye nga Allah bw'alaba by'omusabye n'akutunuulira n'omutima gwo n'akutunuulira enneeyisaayo n'agamba ono bwe namuwa emmotoka gyansabye taakoone bantu. Olaba omuntu avuga pikipiki oba kagaali neyefuula ow'omutawaana nga Allah akutunuulira olw'ebigambo bye tukozesa olw'enneeyisa gye tweyisaamu n'agamba ono nalibadde muwa naye kagira akyabeerako mu muzigo. Lwaki Allah akikola? Enneeyisa yaffe. Kyova olaba ojja kusanga abantu nga Allah yabawa n'abajjako essente endala Allah n'aziwa abantu abalala ne bagamba nti oyo gundi gw'olaba naye ng'oluusi bwe yali ng'alina ssente yaduulanga yayisa bubi abantu talina gwe mwemuzanyisa life eno. So kyengezako okugamba ebigambo bino nsaba Allah subhanahu wa ta'ala embeera yonna gwandaba bannange life esobola okukyuka. Allah nabira ngasobola okuwa embeera ki ennungi. So kyengezako okugamba nti insha Allah mulama nzaani ono. Alhamdulillah ala kulli hali ngera bwe nkugambye nti gwe kennyini tandika okubeera nga weezuula abantu basaba Allah bamusabye n'omuntu agamba ebintu bye nga biganye. N'olwekyo Allah kyava agamba nti wallahu basata Allahu rizqa li ibadihi. Abantu bonna basaba Allah singa Allah waabawa labagaw fil ardi abantu baligudde eddalu. So enneeyisa ye eryetya gwandaba essaawa zino. Bw'oba osaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'omusaba oyagala akuwa eki byaba ayagala okuwa omutima gwo gwe nnyini kubanga innal amaru binniyati. Allah atunuulira mutima gwa muntu buli kintu kyonna omuntu kyagenda okukola omutima gwo. N'olwekyo insha Allah mbakubiriza obudde obw'ekiro bulimu ekyama. Obudde obw'ekiro ensonga lwaki n'omutemu ateekateeka budde bwa kiro. Obudde obw'ekiro abagenda okwokya akeedi budde bwa kiro. Abagenda okukola abantu ebikyamu budde bwa kiro. Omuntu agenda okuloga budde bwa kiro. Omuntu agenda okukolako obukyamu budde. Era singa weegendereza nti ebintu byonna ebizibu ebisinga otutuukako fe abantu abali mu nsi bitera kubeera mu budde obw'ekiro. Era bakadde baffe wali bayogerera ng'oluyimba edda twalinga tukola ki tuyimba akayimba toweesiganga omuntu weesigenga Katonda tegedde omuntu olumwesiga ng'akyuka
omuntu alingana olwovu wabeera omuntu lesaawa yekyusanga buki yekyusanga budde omuntu ye akyuka essaawa zino waliwo ayagala okukola ekikyamu essaawa zino waliwo ayagala akuzze mu kyalo essaawa zino waliwo ayagala obeere mu mbeera emu naye ng'agamba akoze atya ate n'amasimu gaffe ge tulina twegendereza abantu be twogera nabo amasimu omuntu asobola okulogerako omuntu asobola okukola ekikyamu ku ssimu yo kyagala olowooze nti nze ndi mu Amerika nze ndi mu nsi ez'ebweru tebisobola kuntuukako nkugambye ebyo byonna bisobola okutuukako so kyengezaako okugamba nti insha Allah obudde obw'ekiro tubweyunire nnyo naye nga tusabe Allah subhanahu wa ta'ala okwebaka lw'oswaba omu yagenze n'aŋŋamba nti wayiseeko obudde obw'ekiro Katonda nga bwe yateekawo nga ndaba obudde obw'ekiro bukalubu nnyo ekintu kyonna ky'oba oyagala bwe kirina okuba omuntu ogaggawalako omuntu bw'akubuulira okubeera ng'agaggawadde asobola okubuulira ebizibu omuntu yenna okufuna ebizibu manya nti waliwo akabonero akalaga nti ogenda kubeera mu mbeera ki mu mbeera nnungi ate buli oba ofunye ebirungi nga toyina bizibu by'ofeesinze manya any time ogenda kubisisinkana so ensonga lwaki nti insha Allah saagala obeere nga osobola okwevuma embeera gy'oba olimu insha Allah naye nga njagala nkugambe gwe nti akadde ak'ekiro twerekereze insha Allah tusabe Allah subhanahu wa ta'ala kyenva nkugamba nti life yo gwe kennyini gwe weesibye mu mbeera kyova olaba nti waliwo riziki Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekateeka omuntu gy'oteekeddwa okufuna nga Udaba alina riziki yange nga Amina alina riziki ye nga buli muntu yenna alina riziki ye Allah gye yateekateeka naye waliwo riziki nga gwe kennyini gwe personale gwe omuntu gwandaba gw'olina okusala amagezi nvuddeyo ntya olaba omukyala bw'aba olubuto essaawa y'omwana okuzaala bwe banga etuuse n'omwana yennyini alina okuteekamu amaki amaanyi omwana abeere ng'avaayo ajje mu bulamu buno obw'ensi kati obwongo bwo musajja yagamba nti toli mwavu mutwe gwo muki gwe mwavu so kyengezaako okugamba nti insha Allah tugaziye obwongo bwaffe kubanga obwongo buno bulwobuteekamu ebintu nga olina bye weetaaga ne Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akuyamba insha Allah n'olwekyo otunaba nga bankomezaawo tulisomesa ku bintu ebigaggawaza omuntu oba ku ssuula ze tusobola okusoma omuntu abeere ng'asobola okugaggawala oba edduwa omuntu abeere ng'asobola okugaggawala bannanga abantu bali bubi olaba abantu kutambula n'ali ebweru akaaba golowooza nti ali mu Amerika yatuuka naye nga naye embeera gy'alimu tekola ki tetegerekeka naye nga by the way life eno Allah subhanahu wa ta'ala yagituwa n'ateekamu ebintu bye tulina okutambuliramu embeera ng'esobola okukola ki kubanga tolwaliro bw'otunulira waliwo zi famire nga zo nga Allah bakusaasira n'owasa mu famire eyo oba omaze waliwo famire n'ogamba Allah n'ansaasira n'enfumbirwako mu famire yaabo mbeera mmaze famire mweziri nga zo alhamdulillah zaamala olwaleero bw'otunuulira ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala ekyasinga ennyo okubayamba bannabbi ba Allah abasinga bonna basabanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'osoma ekyafo kya nabbi Ibrahim yatuuka ekiseera ne mukyala we ayitibwa Saara ng'omwana abuze naye mwana wattu tebaggwamu ssuubi mu myaka gyabwe gye baalina baasabanga Allah subhanahu wa ta'ala Allah n'asindika bamalayika ne bajja n'asindika Jibriilu n'asindika Israfiiru n'asindika ne Mikairu ne bajja mu maka ga nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim naye ng'ekyali kibaleese nga Allah bagambye mugende mugambe Ibrahim ne mukyala we Saara nti insha Allah bagenda kufuna omwana omulenzi naye omwana oyo omulenzi gwe bajja okuzaala ajja kubeera ng'erinnya lye ayitibwa Ishaqa. Allahu akbar. Olaba kakiba kitegeeza nti okusaba kuno kw'amaanyi ate nga ne Ishaqa naye ate alizaala omwana ayitibwa Yaqubu. Simanya olaba olulyo kati waliwo endyo nga zo Allah yaziblessinga era bano bosome ebyafaayo olwaleero entalo oliwa onkomezaawo tujja kusoma Abayisirayiri awo Gaza abantu okulwana kwabwe lwaki balwana naye ng'okulwana kwabwe kwaba Luganda aba babiri ono yabba omukisa gwa muganda we oli ne yeewera
kato inshallah n'olwekyo bana naam inshallah temuvaako guno gwonna omwezi ogwa Ramadhaani ngenda kubeerangako inshallah. Gwalina ekibuuzo, gwalina ebikukaluubiridde, gwalina byeyagala embeera ogiveemu, gwalina ekikukutte, nkwegayiridde kati ye chance. Omuzungu yagamba nga mmaliriza, 3 things never come back. Ebintu bisatu tebigenda kukomawo. Era Omurabu n'ayongerako n'agamba 3 ebintu bisatu la yaudun walaa, tebigenda kudda mabega. Kyenjagaddemu kiki? Alfuruswa oba opportunity. So tukozese chance eno kati. Chance comes once. Bw'oba chance ogifunye nga kwate saa zino wendi beera nga osobola okuneeyunira, weeyunire omukutu guno baguyita batya? Self jazz. Mugweyunire inshallah. Naawe ali ebweru saagala weeyibaale, busobola okukeera ku makya ng'okomyewo mu Uganda neweebuuza lwaki ate Uganda nkomyewo. Olwisa abantu muyina empewo zeewammwe naye ng'ebintu bisobola okujjayo. N'ogamba oyogoolaba yali nga wangalira mu Amerika, oyogoolaba yali nga wangalira Dubai, ogoolaba yali awangalira mu nsi bwe ziti. So ng'oluusi waliwo endagaano bajjajja ne bajjajjaabo ze baakola, naye nga gwe endagaano tewaziriimu ng'omwana, naye ng'endagaano buli mwana atuuka alina okugabana ku ndagaano eyo, ng'ekikolimu olina okutambula nakyo. N'olwekyo inshallah ebyo byonna tujja kuba nga tubisoma, ate nga byonna okubisomesa nsobola okubeera nga tubisolovinga inshallah. Mwebale kwagala Celeb Jazz, mwebale kubeera nga te mugiraba nnyo. Banji abandaba, waliwo haji wange Matovu ali mu Japan awo mashaallah, oyankubeerako akasimu ssebo, mujje Jazz mugiteekemu kasente inshallah, kubanga waliwo ebyetaagisa bingi nnyo inshallah. Okwata kadde nga kamu nga okawaayo bukadde banga 2 inshallah, nga feba udaba ili mtukola ki tusomesa. Nga maliriza yagamba nti laisa yatima man mata wariduhu innal yatima yatima al-ilmu wal adabu. Si buli mulekwa abafiddwako maama we oba afiddwako taata we. Bannange waliwo omuntu nga mulekwa yatima, ng'omuntu mulekwa mu butamanya. Bw'obanga tomanyi obeera mulekwa. Bw'oba tomanyi obeera mulekwa. Life yeganye okukyuka gwa butamanya. Nkoze ntya okukyuka? 224 kati kyenkoze. Lwaki bulwendu ngamba okukola kino nti nja kukola kino otuuka wakati awo ne kigaana? Olina empawo zeewammwe ebyagaana. Waliwo omuntu nga batuse mu myaka ngaana nga sente ziggwawo, myaka ngaana nga sente ziggwawo, nga no generation y'abaana abato nga nabo bakola ki? Bajja. N'abaana abato nga bajja nga nabo batuka myaka 4 nga sente zikola ki? Naye nga ne mutafaayo kusolovinga nsonga eyo nga mmwe abantu abaliwo. Allahu akbar. Teri kiruma yagamba nti ashabul ghammu wal huznu fi dunya fi 3. Abantu abakyasinza okuba n'ennaku n'ebizibu mu bulamu buno obwensi bali 3. Nekyenjagaddemu nga mmaliriza inshallah ye muntu eyali ayina emaali sente ne ziggwako. Gwefa bufi. Enamba y'essimu za 0702 97 18 47 0702 97 18 47. Inshallah gwe totya mbulire embeera yonna gy'oweetaaga life eberenge esobola okukyuka inshallah. Saba Allah subhanahu wa ta'ala Celeb Jazz Allah agituwangalize, kuba abaana bakolako bonna tebalina fitina. Abaana bakolera ku Celeb Jazz baagaliza, abaana bakolera ku kamera zino kwega abaana balungi. Saba Allah bawe birungi, Allah bawe baraka. Nsaba Allah abasitule ya Rabbi, n'abali ebweru babayiteko inshallah, babatambuzeeko, babagambe nti Celeb Jazz eberenge esobola okugendako mu nsi ez'ebweru. Saba Allah aberenga abawonye enkwe, Allah abawonye fitina, Allah abawonye ekiyitibwa ekiiso byemwetaaga mulamu n'obwensi, Allah aberenga abibawa inshallah. Lwaki sibasibula kwamanya nze Sheikh Sekasi udabaka furu mubaka furu inshallah.